80% of the human population are here. Sabiti ewedde omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni yakola enkyukakyuka mu kabinenti mu yasulira baminisita 5 saako okukuza mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba n'amufuula omuduumizi w'eggye lya Uganda ow'oku ntikko ekifo ekyalimu Gen. Wilson Mbadi. Enkyukakyuka zino zijjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga mu mwezi ogwokubiri yayongera ofiisi y'omuduumizi w'amagye amaanyi nga kati bannabyabufuzi okusingira ddala ab'oludda oluvuganya bagulabanga omupango okuwa mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba akulembera ekiwayi kya Patriotic League of Uganda ekyanya okubanga akulembera eggwanga lino nga tatawaanyizibwa for the next generation of power. So we saw that Mr. Museveni, who has been playing his cards a bit close to his chest, finally had to come out, and now we see exactly what he's planning. Now the cabinet changes were significant in that they took away so many members from his son's PLU and somehow deployed them elsewhere in a way that is going to make PLU useless, and of course took the head and made him the Chief of Defense Forces. But that does not mean that the plan to make Muhoozi the next president has ended. Actually, it has just gone in higher gear. Joseph Kabuleeta akuliye ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue NED wano wagambidde ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya nti singa tebikomya nkaana zibiri munda enteekateeka ya President Museveni ey'okuleeta mutabani we okubanga akulembera eggwanga lino yakumwanguyira. Those who have been even part of NRM, even those who have somehow had positions, as long as they see a future different from what Museveni is plotting for this country, they are all welcome to come and join us, and all our hands are open to anybody. There is nobody who is excluded from this, because what is at stake is so important, and that is the future of this country. And now that's what we are calling upon everybody to do. And I do hope that so many of them we put out. Joseph Kabuleeta agamba nti singa embeera yanneesirikidde mu bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo tekyukamu mu kaluuko omwaka gwa 2026 twandira b'embeera enkakkali ssaako ne gavumenti yaawano okugunjaawo enkola y'okulondera omukulembeze w'eggwanga nga bayita mu palamenti. Attempted to insulate himself to see that his son will be president in two different ways. Number one, if anything happens, for instance, if he dropped dead right now, the idea is the army takes over, and if the army takes over, the CDF is the de facto president. So his son becomes president. That is the first of his plans. The second one is if he doesn't drop dead, ono bw'atyo awanjagidde banne bavuganya gavumenti okulowooza ku ky'okukolaganira wamu olwo nno basobole okulwana okulaba nga obukulembeze obw'ensikirano tebutuukawo era n'okukola obulungi mu kalulu ka 2026. Waliwo okuneneŋŋana makati nga bannaffe bateekateeka okwenywereza mu buyinza, ate abamu ku ffe bwe tulina okukolaganira awamu okuleka nti tutwala obuyinza tuli mu ngeri y'okwekuba ebitoomi. Endabirwamu tuzaasizza amadirisa, onnayase ya munne n'olina akasuka ejjana likwata ya munne. Kye tulowooza nti si kirungi. Akaseera kano kalina kuba kakweteekateeka naddala bwe tuba nga tuli serious kutwala obuyinza. Martin Bosakali Essuubula yakusakidde eggulire eryo ku Dream TV.